Nga tukyali ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga, poliisi ya kuno nateesa bannayuganda okubeera begendereza naddala eri abalumbaganya bakyagenda mu maaso n'okuba nate nga beesomye okuba Uganda ewabi. Bino byogeddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga lyattu Uganda Fred Enanga abadde asenkanya bannamawulire wali e Naggulo. Mu mbeera y'emu alaze ebifaananyi byabo abamu ku abateebereza okuba nga bakoze obulumbaganyi bwafiiriddemu abantu ab'enjawulo nakinoganya nti era waliwo abantu ab'enkizo abakyagenda maaso n'okuba nate nga bateekebwamu ensimbi okukola obulumbaganyi. Ono wasinzidde n'asaba Bannayuganda bulemu okubeera mbega wa munne okuwala biki ebyaliwo okuwala embeera yasengavuddemu nga zeemu ng'owembaliga akwana ow'envunza. Poliisi erabudde obulumbaganyi obulala obwa bbomu naddala ebifo eby'olukale ng'obutale, shopping mall, amasinzizo singa ebyokwerinda byasigala nga tebifiiriddwako. Ebiwandiiko bye twakazuula kiraga nti bano beetegese okweyongera okukola obulumbaganyi naddala ku bifo bino bye bayita soft spots kati nga ebifo eby'okyera ennyama. Mu ngeri y'emu poliisi ereetegeezezza nga bagenda maaso n'okunoonyereza ku bamu abagagga abasuula amafuta bano bazuulibbwa nga bafuna ensimbi okuva mu batujju zibasobozesa okuba nga ate bawagira ebikola by'obutujju. Kampuni ezimu ez'amafuta nga sente zino ziyingirira mu mafuta agaba gayingira eggwanga then mu kutunda amafuta sente ezo ne zibaweebwa. Tuli mu kulondoola emitwalo $40 ejja dola egyasobola okuyingira nga ziyitira mu kampuni z'amafuta n'abamu abali mu real estate. Mu kaseera kano abantu 3 bagenze maaso n'okwatibwa nga bafunye dde ensimbi zino era nanga atuse n'okwoleka ebifaananyi by'abantu bano. Shaka tushabe y'omu ku abo abadde baakafuna ssente mu bitundu by'e Hoima era ng'agenda kukozesa ssente ezo okutuuka ku bubondo bwa banna ADF abalala okutambuza emirimu gyabwe egy'obutujju mu ggwanga. Ono yakwatiddwa olunaku lw'eggulo era ali mu kkomera. So kiba kiraga nti naffe tetutudde tugezaako okulondoola ensonga ezo. Ono Senkulu Medi Nkalo kakati y'omu ku ba ADF komanda abali e DRC era yakulira obubondo buno bwonna. Alina obubondo obumugoberera obuwerako wano mu ggwanga era yawa ekiragiro nti mukole omulimu guno era y'omu alina obukugu mu nkola eya tekinologiya so yabadde akulaninga buli kimu naye ali Kongo gyamaze emyaka 6. Omwami Abdurrahman era naye abadde asaasanya ssente ezibadde ziyingira okuva eri bakomanda ba ADF n'alyoka azitambuza mu bubondo bwabwe n'abantu baabwe okutambuza emirimu gy'obutujju wano mu ggwanga. Omukyala Ssanyu Nakitende ono yagendako ne Zambia n'agenda asisinkana omu ku kontakiti zaabwe e Zambia n'alyoka akomawo wano. Obubondo buno buwerako wali obuli e Zambia, wali obuli e South Africa, wano e Tanzania, e DRC, e Kenya. So kiba kikulaga ekifaananyi ekiriwo. Ono mwami Openjuru Howard yakulira kali akabondo k'abayeekera akali mu bitundu bya West Nile. Bano bo babadde basinga kukola bulumbaganyi ku detach eza UPDF eziba zeesuuliridde awatali manpower ewerako. Ono Bishop yali abakukumu yali abakwese mu bitundu by'enjeru bamuyita Bishop Jakel era gye twabasanga. Mu ngeri endala kizuulibbwa ng'omuvubuka eyakubye ebbomu erungala ku luguudo lw'Empigi bw'abadde Isaac Matovu abadde awagirwa abatujju ba ADF era nga ekikola kino yakikoze nga nalukalala bwe yeetulisizzaako bbomu ng'ekigendererwa kye yabadde ayagala kulumya abantu babadde mu baasi eno. Dr. ne driver batuwadde statement zaabwe nga so bo balaga nti baakebedde buli omu nti osanga ono Matovu engeri gy'adde atudde ku ddirisa munne yamuweerezza yamukwasizza bbomu.
enanga era agenze maaso n'akaatiriza nga mu kaseera kano atwala akabinja k'abatujju Medi Nkalubo ali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo agenze maaso n'okugaba ensimbi n'okubeera emabega w'ebikolwa bino byonna n'obutujju obuli mu kibuga nonno ategeezza nga babadde agufudde n'omuze okutandika okuwandiika abavubuka abagenda okukola obutujju. Bulaga nti obubondo buno buzze buwandiisa abavubuka naddala abo abatalina mirimu n'abo abalina obukyayi eri eggwanga lyaffe. Kati nga omugenzi Nsubuga Hamid yali alina abavubuka be yali atendeka mu kiro ku kyalo ky'Eggomba wano e Butambala. Yo poliisi esiibye etalaaga bifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi ng'erambula n'okunyweza ebyokwerinda ssaako n'okusomesa abakolera mu bifo bino mu kaweefube okwongera okunyweza ebyokwerinda. Kino bakikoze nga batambula n'ekizindalo ky'omukalakaasa naddala nga bagenda awamu mu bitundu ebyenjawulo. Obunkenke mu bantu badde bugenze maaso n'okweyongera oluvannyuma bbomu ez'abatuse Komamboga ssaako n'erungala ng'era kino kye kibaleetedde okuba nga ate bongera okunyweza ebyokwerinda. Amakya ga leero omukwanaganya wa poliisi n'abantu ba bulijjo David Namwoza ng'ali n'abakungu ba poliisi mu Kampala batandikidde ku kitebe kya poliisi ne batambula nga bagenda mu bifo ebyenjawulo omubadde Mutaasa Kafeero n'ebirala mu ngeri y'okusomesa kwekuuma. Tusenga b'ebyokwerinda okubalabula. Tulabula ki? Kikyolaba n'owekengera. Ali gwe walabye. Kikyabadde nakyo mu ngalo. Azeeyo nakyo. Oluvudde mu paaka empya boolekedde mu paaka ya baasi mu Kisenyi era ng'obwedda buli ayingira asooka agobera biragiro byateekeddwawo. Tunaakolera awamu tugenda kuwangula olutalo luno. Olutalo luno suba poliisi yokka. Abamu ku bakozi ba paaka za takisi n'ababaasi batubuulidde kye batandise okukola okulaba nga beekuuma. Baasi eriwo tukwekengera abantu bwetamanyi ng'ali mu baasi n'okusanga nga tolina lisiiti tumala kino poliisi kyekola ezuukusa obwongo bw'abannansi okubeera nga bategeera kiki ekiriwo. Najja ku mulyango wano mumegetika nagasomero ensawo mulimu ki ekyo simanyi bwe mwefana kyomba mwefana tuzaakawerako ensawo nga 4 ng'eyakumakye ebadde wano mu katale ka St. Bali ku ddembe esobodde okujjayo bulungi kusanga nga bintu bya bulijjo. Teweetaatala kwata nsawo, teweetaatala kwata kiveera. Nze Grace Girinya, Elias Sajjabi ne Kyabadde Lawrence Omunnyo.